tova ku Bera FM ekinda buli ky'omuziki katuyingira Mutabizi. Jaba leko nyabo. Bamutabizi bukoza Kadima namanja ne Kabogozo oli ku Beta FM ekinta buli ky'omuziki mu Mutabizi wa beat. Bana Kadima ne yaziza nnyo kunkuvirako. Kale mukwano gwani? Manya gange nze Mire. Mire oli otya? Nfundia obwento Kadima. Kizibu ki? Mukulu Kadima olaba. Obuto bwange bwonna nakulambo nabo nabazadde bange tebalina bulungi ssente. Mpulira. Atinga ensonga ezimu nze neevunaanyizibwako era ku myaka 16 nali maze okufuna omwana wange asooka. Ku myaka 16? Nje. Nafuna olubuto. Nga sina wakuddukira jjukira bazadde bange tebesobola bulungi. Nensalawo ne ngamba kangende nfumbirwa omwami oyo yali antisse olubuto. Nga ngenda mu bufumbo Kadima omusajja yambonyaabonya. Ng'olaba. Omusajja yanchunya kyokka ebyembi ennetolola 2 nga ndi lubuto lwakubiri. Yali mufunisa. Ku myaka 18 nga nina abaana 2. Nga kyakugwako. Kadima nali manyi we nazaala abaana musajja ono anaatereera. Naye omusajja teyakyusa mu mbeera. Kadima omusajja nga nkuba ekyana eggulo nga mbeera muwalaala bali baana ne basunga abantu ne basunga nempulira nga n'ekyayi n'ensalawo nenva mu maka g'omusajja. Bwentyo munayi nafuna akalimu. Nafuna akalimu nga nkola nga wendabirira abaana bange. Laba Katonda wandotera omusajja Kadima. Omusajja nga mulungi, omusajja nga mugagga, va ku ky'obugagga omusajja nga atassente. Kati jjukira nina abaana bange 2. Kadima omusajja no yambuuza oyina abaana. Njagala omuntu alina abaana njagala tube nga twetandika ffenna tutandike butandisi tutandikire kumu. Ne mugamba sirina njagala mufiirwa. Omusajja yali amaze okundaga sikyayali nga muntu mulungi ayagaliza ate nga nnyamba mu buli mbeera. N'olwekyo nensalawo mulimbe. Munayi Kadima nga tukola mikolo nga akyala bakadde bange nga tukolera buli kimu. In fact yazimba n'ennyumba ewaffe. Obuzibu bwe bubudde kati. Omwami wange simanyi oba ani yankozeeko olugambo, simanyi oba yakitegedde atya. Yategedde nti nina abaana. Tina omwana wange omukulu ali ku last year Makerere. Yabategedde atya? Katonda yamanyi. Andrew yakomyewo n'angamba. Mire oyina oba toyina mbuulira amazima. Nensiba omutima ne mugamba abaana gye bali. Mbadde nakamuzaalira abaana 2. Tamanyi tunategeera. Kaakati kiki ky'oyagala tukuyambe? Kadima omusajja yatabuse yandetedde ne divorce papers. Yazikubye ku mmeeza n'angamba tayagala kumanya nsayininge. Yambuulizaawo mu kusooka ne mulimba. Ayagala mu divorcinge? Ayagala tudivorcinge Kadima. Kati oyagala twogere naye maama ku bukambo obuffe tumutambaale. Kadima mumulina engeri gye muyinza omufunzaamu ne mumunnyonnyola. Mire. Njagala Andrew nsonyiwe tugende mu maaso tukuze abaana baffe ndaba naye namuzaalira. Mire kale katugezeeko tulabe. Kale Kadima. Yene namba ye. Ye namba ya Andrew. Kale katugezeeko tuva ku Beta FM tulabe. Ne yanzizira kale. Mama yanje. Ayinza. Oba gwaba mutamba. Mutambale yeka omusajja. Oba tumuwe mukabo. Hello. Sebo gye baliko. Kale Sebo najere ko Sebo. Twogera ne mwami Andrew. Yes Sebo. Yona ni mukulu Andrew. Ani no Sebo. Bamutabize bukoza Kadima oli ku Beta FM ekinta buli ky'omuziki. Bampise Kadima namanja ne Kabogoza Sebo oli ku Beat Radio. Ku Beat Radio nkola ko kisaza banange tubere serious banange. Asimu bubi Sebo. Nini isiganye simu bubi. Omukyala bamuyita Mire, mukyala we. Sebo. Mire yatutumye bambi ngayagala kwegamba kwetondera kumusonyiwa muleme kola divorce egenda maaso kuba process eriwo oyagala kumu divorce ngo olw'abaana bewazuula be yayina. Sebo ngambe gwana manya ko Sebo. Sebo bampita Kadima namanja ne Kabogozo oli ku Beat. Gwe omukyala Mire omazina yebbanga kinga mumanyagane. Yatukubidde simu Sebo n'agamba tukubire. N'agamba atya Sebo? N'agamba Sebo ayagala omusonyiwe olw'abino eby'abaana bewazuula oleme mu divorce nga mutuule waka mukuze abaana. Sebo amanya ngane gwani Sebo amanya ko Sebo yenze tebukoza Kadima. Sebo gwe sendigere ebyange Sebo. Wanji? Nga mwagenda mu gwe sendigere ebyange mwagenda mu church ne babuuza nti nsonga ki eremera n'okufumbirirwa twali n'omu yajogera. Lakini tawaze no finding out ng'omukyala ayina abaana 2 bakulu. Nenga oli omukwana yagamba sina mwana n'omu. Nomanya muno ndi mugumu nnyo bwe kimunzaga kitandika.
ne waka n'okyala ne bagamba talina mwana n'omu essaazo no finding out alina abaana babiri bakulu gwokola ki ensobi zibaawo nowaayi nange mbadde mwagala nnyo era ebbanga bbene ne mbadde mwagalidde wagamba tulina mwana n'omu mmanyi nfunye embeerera bonna betubere siriasi ssebo bino ebintu bya laavu wekwekera abaana ku bbanga lyo nayona ebimaze naye mu bufumbo ekiro nebba wakyamwagala okadde nga n'okunyako sebo nedda tokonjera mwami Andrew talina musajja gw'ayagala mulala ayagala gwe bbaawe okimanyi mbuno omukyalo nabadde agendanga ku weekend nangamba agenze mu kyalo akomawo ku mande kati kitegeeza ki ayinza okabadde nga agendanga omusajja we oli omwala w'abaana nga nze simanyi kati kunze naye ne musajja we w'abaana agenda kubuulira ani gwasinga okunyumirwa kunze n'omusajja oba gwasinga okunyumirwa mwami Andrew ebintu si byakunyumirwa taata nkusaba okole ekintu kimu olaba mu ssebo mukulu ssebo ye ssebo weobeera ggwe kati ukyaba bwe kityo agenda anyumirwa eri kubanga olwedde era ayinayo abaana babiri owulira eniwanga ayinamu abaana babiri ekitegeeza n'abaana ye ensanyufu nnyo yakuwanga peya abaana babiri kati kyebakola afune omusajja omulala naye musajja abaana babiri azungire yanze andeke nfuna omuntu gwe ananyumirwa ebintu byange mwami gundi mwami Andrew sebo kusonyiwagana kukakkana kuteesa naye teyampa kitiibwa tanyumirwa bintu byange kitegeeza alina ebintu bya byasinga okunyumirwa gwe kuteyakufuna lwaki ogoberera gyenvudde muveeko ogende mu maaso n'obulamu oba oyogedde amazima muno okyali mu kyaki wate nga waliwo omuntu yalinga asobola okuba nga neegomba kakati ssebo owulira ssebo ssebo nze ndi musajja mukatuliki era tulina mu kisiibo saagala kuyingira mu kisiibo omukazi gwe nali nina ekyamunkyaya ne waayita mu kkubo saagala kuyitamu ali kunnimba muzeeyi saagala kunnimba muzeeyi gwe walinako nawe omukyala eyasooka namuyina kati nga teyakukyawa lwaki naye wanoonyereza gyenvuddeyo kimanyi teyajja kukukyawa owaayo ssebo tereeza fayirayo ssebo gano maka gange ssebo saagala olime maka gange siina kintu njogera bwogezi nti weerabira ebikadde kuba nawe olina gyenvudde oyinza n'okuba wazaala abaana ebweru edda neso onkubidde essimu nkali n'obudde bwange bungi nimukola bizinesi zange endala nnyo muzeeyi muzeeyi omukazi wo mire wuwo gwe singa tukizuula nti olina abaana byazaala ebweru omwinamu abaana babiri nabe mire omwinamu abaana babiri muzeeyi mwangi ssebo kati gwe nawe ekitegeeza olina abaana byazaala ebweru lwaki ye omunenya owaaye gano maka gago kyonoonyerezaako nnyo si kunoonyerezaako owaaye kyonoonyereza sibaera mire omwagala simwagala sibaera mire omwagala tompanda bigambo va ku mukazi wange oba kwesimu va ku mukazi wange va ku mire mire atutumye ssebo kumusonyiwa va ku mire oba yagala mire va ku mire totabula maka gange na mire era mire aba awulye saati nakitegeere gwe musajja gwe va ku mire kale muzee va ku mire musajja gwe va ku mire omusajja oyo alabika teyanyigira mmere mumaisendabye kizibu kye kirala nnyo sajja akyayagala mmere nendabula gyenda buddwa va ku mmere